Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe njagadde mbalage eddagala lino liyitibwa Nammuli ow'ewaka y'ono. Akati kano b'eddagala lino ddungi nnyo okufunako akati n'okateeka mu waleti yo gwe n'omukozi ng'obadde olina waleti. Funa akati ka Nammuli kano okateeke mu waleti yo, nti waleti bw'onaateekamu akati ka Nammuli kano waleti yo tejja kukala. Naye kiba kikulu nnyo waleti eyo bw'oba otandise okutandika okuteekamu ssente, fuba okulaba nga ssente tozimalamu mu waleti, afadhali lekamu 10,000. Kankulage kati funako akati nga bw'olaba kano, osobola okumenyako nga katono nnyo. Osobola ofunako akati nga kenkana bwe kati nga bw'okalaba. Bw'okafuna beera ng'okateeka mu waleti yo. Osobola okuba ne waleti yo bw'eti ggwe omukyala oba ggwe omwami, waleti zaffe ez'abaami okuba mbalagidde ku ya mukyala kawaleti kammwe abakyala nga bw'okalaba. Kwata akati okateeke mu busawo bwe bubeera obutono obwa waleti mu bw'okasonseka, kijja kuba kirungi nnyo. Njagadde mbeere nga n'ekyo nkibabuulira. Osobola okugamba nti ono Nammuli ammulisize, nsobola okufuna ekyo kye neetaaga. N'oba toyogedde gwe kwata akati kateeke mu waleti yo. Nammuli mulungi nnyo ku nsonga eyo. Ate era n'ekirala, akati kano bw'oba okalina ewaka, buli ku makya ng'ogenda kunaaba, ng'ogenda ku mulimo, funako obukoola. Just osobola ofunako obukoola bw'oti, olaba, funako obukoola nga buwerako, buyengere mu mazzi g'ogenda okunaaba, beera ng'onaaba amazzi ago ng'oyengeddemu obukoola bwa Nammuli. Nammuli mulungi nnyo nnyo nnyo, abeera ajja kumulisiza emikisa gyo egy'okufuna ekyo ky'oweetaaga. Kalungi nnyo akati kano. Teeka akati mu waleti. Ate n'ekirala beera ng'omunaabako. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077778734 emu yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.